Abakkiriza bagenze mu bungi ku kanisa ya Miracle Center Cathedral Rubaga mu lukuŋŋaana lw'enjiri n'okuwonyezebwa olwategekeddwa Pastor Robert Kayanja nga lwetabiddwamu n'omubuulizi w'enjiri Nakinko mu nsi yonna Benny Hinn. Olukuŋŋaana luno lutandise na kusinza okukulembeddwa kwaya y'ekkanisa eno lwetabiddwako abakungu mu gavumenti bannabyabufuzi okwosaako omukuŋŋaanya wa Vision Group ow'oku Ntiko Barbara Kaija n'abalala bangi. Pastor Kayanja ye yasoose okubuulira ng'ayigiriza ku makulu agali mu kuwaayo eri Katonda. Yeebaziza gavumenti olw'okusaawa eddembe ly'okusinza ekibasobozesa okutegeka enkuŋŋaana z'enjiri nga zino. Nga yeegamba let us make man in our own image. Katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. In the likeness of God. Ng'alinga Katonda. In fact, when I read the scripture today, bwe nsomye ekyandikibwa ekyo leero, it doesn't say in the likeness of God. Tekigamba nti omuntu ng'alinga Katonda. It said in our likeness. Kigamba ng'alinga ffe. At our like, I mean, we're going to make him the way we like him. Oluvannyuma ayaniriza omubuulizi Ben Hinn wakati mu kusinza asabidde abantu ab'enjawulo n'okubawa obunabbi. Mu baawadde obunabbi ye muka omusumba Kayanja, Pastor Jessica Kayanja gw'ayogeddeko nga Mariamu wa Uganda era n'amusabira. Mu kubuulira akubiriza abakkiriza okusoma ennyo Bayibuli kubanga kye kitabo kyokka mu nsi yonna ekiyogera ku buli kintu ensi kwetambulira. Ategeezezza nti okusoma Bayibuli n'ogitegeera kiyamba okwongera okumanya Katonda. Mulimu obunnabbi mu Bayibuli. No other book of any religion teri kitabo kya ddiini ndala yonna has prophecy. Ekirimu obunnabbi. Only the Bible. Bayibuli eyokka. There are zero prophecies in every other book of every other religion. I cannot pray without you. I cannot understand the Bible without you. I need you, blessed Holy Spirit. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.